Lord Mayor Salongerias Lukwago ategeezezza nga bw'atagenda kulabikako mu kakiiko akamunoonyerezaako okutuusa nga batuukiriza obukwakulizo bwonna bw'abateereddewo. Okusinziira ku Lukwago, ayagala akakiiko kano katule mu kifo abantu bonna bye basobola okwetaayiza era n'ekirala ayagala poliisi ekomye okulinyirira eddembe lye. Okuntwala ng'abatwala omutujju, ng'abatwala omusajja omujeekera nti bantwale nga bansibye kandooya, bantwale nga bamaze kunkuba mutiya gaasi, ekyo sigenda kukikkiriza. Mu kiseera kino amaka ga Lord Mayor agasangibwa mu bitundu by'Ewakaliga geetooloddwa abasirikale ba poliisi, ekintu ekivumiriddwa ennyo Lord Mayor kubanga alemeddwa okwetaaya. Lukwago agamba nti ekyokuyibwa poliisi mu maka ge kigendereddwamu kumusibira waka, wabula n'ategeeza nga bw'amaliridde okwogerako n'abantu be abaamulonda mu lukuŋŋaana lw'agenda okutuuza ku City Hall mu Kampala newankubadde ng'ali mu buwambe. Olwali tugenda kutuulamu n'abakulembeze tulabe tufuna tutya olukuŋŋaana enkya n'okulaba bwe tukwata ku nsonga zonna zino embeera poliisi gyetaddewo mu maka gange. Sizze wano kumusiba, nzize wano mu mirembe kulaba nti tutambula naye bw'alaga wonna nga tewali buzibu bumutuuseeko oba obuzibu bwonna obuyinza okutuuka ku bantu abalala. Wabula Ssenkaggale wa Uganda Federal Alliance Betty Olive Namisango Kamya agamba nti bino byonna bigendereddwamu kujja bannakampala ku mulamwa gwabwe. Ne Lord Mayor yennyini muwambe, n'abantu b'e Kampala bonnyini bawambe, kubanga buli lw'oggiwaako eddembe okukola ng'eddembe bwe likubagira kiba kitegeeza nti oli muwambe. Ku Lwokuna lwa Ssabbiiti ewedde, poliisi yalemesa Lukwago okwogerako n'abasuubuzi ba Kisekka ekyawaliza poliisi okuba omukka ogubalagala okubagumbulula.